إن الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nja kusaba tungera okufundafundako tuli wala nnyo bamaama muli wala musembereko wano naye mukozese sayidi emu oba mukozese eno bataata baddeeni oba mukozese eno twawule basebo mulina kutula sayidi eno abakyala mubalekera akasayidi ako kuba njala njogere ngambala bakosaagala ali mu mpaji bane ndi musomesa mujja kunsonyiwa saagala ali mu mpaji neyanziza bamaama wano wabamala mujje wano mwenna bakadde bahajjati mujje wano ajja kukola editi ejja kuyitako abalwadde b'amagulu nyina eddagala ly'amagulu temufaayo nyina eddagala ly'amagulu kufuna weesigama tekirina buzibu naye nga nkulaba saala kulaba atakula munne njagala message eno buli omu agituuse nga yagyewuliridde salaga muba yagambye ekyani mamaswabula yabadde anjogeza alhamdulillahi alladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atutuusizza mwezi guno mwezi gwa Ramadan omwezi ogw'ekitiibwa bannyabo omwezi ogw'ekiragiro guno omwezi gwa kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala kitukolako nga bwe kyatukolako mu covid ensi yonna Allah yalagira ti abantu babeere balwadde n'abalamu nga balamu naye nga tewali akola naye nga balya nga banywa nga beeyagala nga n'abalwadde ku bitanda babaze ewaka naye bonna ne bakola ki kyo kyali kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala ensi yonna nerwala ate ensi yonna n'agigabirira abagaga ne batuuka okwagala okukasuka ssente banoonye abazirunda nga n'abazirunda tebaliiyo akono twakalabyeko kabonero mbubonero obutonotono owa yaumul qiyama akabonero akokubiri ke kabonero aka Ramadan ekisiiba bwe kituuka tewali agamba abantu nti muwange enniya owalusa asiiba owa sukaali asiiba owa puresha asiiba ate ne baba balamu mwattu. Nja kusaba buli ayagala okwebaka wano waaveewo kasola nga ototukuluma vaawo genda mu kiraasi ndabyewo wano essomero oba ojja otuule wano wenkulaba saagala yebaka kubanga okwebaka nabbi yatugana okwebaka mu bannaffe nga batunula. Tugambye nti Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala gwe mwezi gwe yatonda oba gwe yakola nga gukola ku bantu baagwo nga tewali abakase kukola okumanya gwewuunyisa n'abamasabo bagaggadde bamale kukola ki abasajja abenzi n'abakazi abenzi bonna leero buli omu alya halaali musajja ali ku bakyala ba halaali omukyala ali ku mwami wa halaali atamuyina yavuddeyo w'amatayo ali waka gye bamuzaala kyo kiragiro kya mwezi guno n'abaami bwe mutyo abaami abatalina bakazi bawo oba bakikola batya ate bo simanyaawo kubayinza okuba nga alina masituula naye nga teyamukola ki naye masituula abeka yazzeeyo eka bw'aba teyazze yasula mu kisenge ky'abaana wamuyisako futaali awo oba mumuwa simanyi kiri kitya babambawa oba biri bitya bambawa temutema bikata jasi naye nga ebisigaddeyo babawa masha Allah abo nabo bwe batu naye ekyo teriyo yakikaka muntu okujjako Allah ako kaherementi akaleeta bulesi n'akatonyeza mu mutima gwo ne byekola kyayagala. Allah subhanahu wa ta'ala yagandi walaw sha Allahu la ahada an-nasa jami'a katonda senga yali yayagala abantu bonna yali bakoze eki yali balungamize ne bakola kyayagala omulundi gutya naye ekyo yakireka lwaki ensi ebeeremu abantu nga balwanagana bano nga bagamba Allah gyali omu bano nga bagamba taliiyo ebyo Allah bimunyumira ebyokuyombagana
Allah jali Allah taliyo ali omu bali 10 bali 6 Allah subhanahu wa ta'ala bimusanyusa yensonga lwaki atutondanga atutadde mu nzikiriza za njawulo tulwanagane kulaba entuufu yeeriwa omukatuliki agamba obukatuliki ye Katonda yazaala nazaala omwana nazaala munne ne munne nazaala munne ne mufuukamu Katonda atya tusema kati kisoboka huwa Allahu ahad Allah ali omu Allahu samad buli nsonga yagimala lam yalid tazaala walam yulad tayina bamuzaala walam yakul lahu kufuwan ahad tayina nakimufaanana mu byakola lwaki tayina bamuzaala nti buli azaalibwa yenna wakufa ate buli afa bajja musikira kitegeeza Allah bwafa ateeka okuddawo Katonda ki yagamba tebisoboka ebyo nze sifa seebaka sisumagira ate buli kitonde nkiraba byonna byekikola ndeka bulesi Allah bw'ati subhanahu wa ta'ala bwe yagamba ti walaw akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adhab senga yabavunaana buli kemukola n'abavunaana Allah ga nti okufa kwali babadde kuki kumpi naye olw'okuba nti abaleka yuakhirukum ila ajalin musamma baleka oba okuteekera emyaka 8 joga paka 8 lekinaggwako oba yakuteekera 15 joga paka 10 ameka byonna bye yakutegekera okuwa talina kyasazaamu n'eki byonna abikuwa naye ng'akuterese olunaku lwatajja kusubwa lwamanyi ng'ate gwe tokola ki tolumanyi n'olwekyo bannyabo ne bassebo omwezi guno mwezi gwa kitiibwa mwezi gwa ddembe abakyala tebakyayomba ndoza bajja ne bajja banyone ku mazzi kati mujja otakyakuli bubi nnyo nga luli abalina abaami abayombi alhamdulillah kati maama lamanzaane gwako nga tunyirira anti tebatuvuma abaami abakodo miskini nabo batandika okugaba mu mwezi guno biba byangeri byekola engeri awo ennyuma abaami babakakkamu ebitagambika owulidde abakyala babakakkamu ebitagambika ab'emmindi tebafuuwa abalunga omunyo gw'omukwano munva tebongeramu tuli mu kisiibo akadagala akatereka paka lamanzaane lwenekola ki kitegeeza bisoboka emyezi emirala nga bifaanana nga bino byokola mu ki Ramadani n'olwekyo bassebo abakulu bano balina emisomo gye banteekako newankubadde nti n'emirala njagala naye balina we bansibira simanyi lwaki bansibirawo nze ntera nnyo bannange okusomesa ku maka n'obutabanguko bwago biki ebireetera amaka gaffe okutabanguka abaana abo bawala bange ne bazzukulu bange bali benda abatudde wali ne mubaleka bwe batyo nga badaaga kaaka tulina eŋŋombo oba kayimba oba ŋŋombo oba kitontome simanyi kye tunakituuma baana ba kikazi oba kayimba oba kitontome naye ekyo bakiyita baana baani banaalulonkinga nalwo tululabe oba pulezidenti anaaluggulawo tululongozi baana baki era mune nze ndi namwandu mufumbo kyokyo abaana bamulekwa ne balina taata waabwe baana bakiki sente za kikazi abaana ba kikazi obulamu oba bubwani obulamu bwe butyo bwetubuwangaaza omukazi n'abeerawo nga mufumbo naye nga namwandu naye ngaomwami gyali eka naye nga yamufuula dde omufu omulamu n'olwekyo nze ntera nnyo okuwanyisiganya ku birowoozo ate eddala sebibaamu abaami nze kinkolera olw'ensonga ti olumu tubawaayiriza bambi naye nga ffe babi ate olumu ne twogera ebituufu abamu ffe tufuuka ensonga abalala twayingira mu ddiiru eno ey'obufumu naye tetwamanya ki kye tuyingiddemu ng'olwaliro bwe mulaba khutuba bazisoma nga tunaatera okusiiba bannanga ekisibo kijja abataali wamusasule abaalina amabanja mugasasule naye abantu abagenda mu mbeera zino ez'okufumbirigana bannange tubulwako gye babatendekera naddala mwe bannyinaze mwe babayita bakaatereera temukyamangako abakyala ne babayita bakakyama olunaku bwe batereeza naye gye kiggweredde ng'abasajja bafuuse bakakyama ng'abakazi bwe bakaatereera n'olwekyo nze njagala nnyo okuwanyisiganya ku birowoozo mu mbeera eno olw'ensonga nti eyina engeri gyekosa omutima obufumbo bannyabo ne basebo bukwata ku mutima fumbo bukwata ku mutima tebukwata walala bukwata ku ki mutima era bulya ekitundu ky'omutima kyonna ne bukimalawo okumanya bulya buliirako n'obulamu
kumanya bulirako n'obutonde bwaffe. Bulya n'obutonde. Musajja n'akaddiwa nga muvubuka muto myaka 3 n'amera envi n'amaaso ne gaziba. N'omukyala bw'atyo emyaka 3 n'amera envi n'amaaso ne gakola ki? Ne bamuyita jjajja naye nga muwala omukulu ali mu P7. Lwaki? Omutima gulina ekigulya kigusenkenye n'ekya buli lunaku kigukola kiti kigukamula ne kigumalamu omusaayi. N'omwami bw'atyo batambula boogera mu kkubo, batambula bayomba, batambula banyiize. Bw'osanga bano abanene abakungu ba maneja bakuba emmeeza zino okuzaabya obwabya ne bavuma obuwalawala obukolaawo bwonna bwonna, naye ng'ebyo byonna ebivumo bivaawa? Biva ewaka mu nnyumba. N'olwekyo bannyabo ne bassebo ntera nnyo okwogera ku mbeera eyo, tugiwanyisiganyemu tulabe kiki ekiganye. Lwaki mutuuka ekiseera abaana bonna tukana basaba naye mami gwe ovuma nnyo ddadi? Oba ddadi naawe obula nnyo ewaka bana ddadi okomye oba naye watubulako oba wali walagawa? Ennyammwe ababuulire, nnyammwe ababuulire. Kati n'olwekyo nze bannyabo ne bassebo njogera nnyo ku nsonga eyo. Oba oliawo mu mwezi guno ogw'ekitiibwa tweddemukko, twetereeze buli omu gy'ali. Abantu bali mu mizikiti muno bali ku ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka aljannata wa na'udhu bika minan naari. Ayi Allah nkusaba onsonyiwe, nkusaba ejjana omponye eki? Eyo astaghfirullah n'agyogere wa Katonda n'agimalayo, naye ayina amuli wano ku lubiriizi gwali azaamanya gwanyiza obusungu bumukomeno ye talina kadde kamugani mama Swabula. Ebisanja bye byonna byenkulyazamanyiza binsonyiwe, tuli mwezi gwa kusonyiwa. Ne mama Swabula naye bw'atyo tayinza gama tata Swabula emyaka gyemaze nga nkukuba omugongo, mukama wange nsaba onsonyiwe n'ekisibo kyange kiyinza okufa olw'ensonga eyo. Awo ayitawo buki? Ayitawo buyisi n'atunula eri wa Mungu. Naye no Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali atunyumiza ebigambo bye yagamba nti innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Buli mulimu gwonna omuntu gwakola Allah agubala kusinziira ku nniya. Agubala kusinziira ku ki? Enniya yo, obuzito bwayo, weight y'omutima gye gulina mu kukola ekintu, Allah bw'atyo bwakola ki? Bwe bakikusasula. Kitegeeza ffenna abali wano yadde twasiibye minzaani yaffe si y'emu kusinziira ku miki? Ku mitima gyaffe. Nabwe kityo bannyabo ab'ebitiibwa muba munoonya ab'okusonyiwa, abaami babasula mitwetwe babali ku lubiriizi mubasonyiwe. Bassebe ab'ebitiibwa ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nga ne bw'ogigamba Katonda agikusonyiwe, sonyiwa omukyalo ono. N'omukyala nga wagamba ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, sonyiwa omwami wo musobole okutambula mweyongere kuba muli mu lugendo bufumbo luwanvu bajjama. Lugendo bufumbo luki? Bwe wafumbirwa myaka 16, 17, 15, 20, guno omulembe gwe gufumbirwa ku 3. Ffe 3 twali tupulaninga kumaliriza kuzaala. Naye guno omulembe myaka 3 lwa pulaninga okola ki? Okufumbirwa simanyi mulembe guno bwe tugenda gukola. Naye ku myaka gye 16 gye wafumbirirwako muganda wange bwe twenkana emyaka, kubanze nafumbirwa ku 17. Olowooza bw'ondaba mu bufumbo nsuubira kubanga mazeeyo bbanga ki? Olowooza lyennamala ewaffe lyeddene oba limaze mu bufumbo lyeddene? Limaze mu bufumbo ddene nnyo, liriko abaana n'abazzukulu. Kitegeeza olugendo olwo luki? Luwanvu. Terukoma ku kubeera luwanvu mu bulamu bwa nsi yokka, wabula luwanvu paka kutuukira ddala mu maaso ga Allah ku mmeeza ennene. Ku mmeeza ki? Ennene gye bayita minzaani. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliba apima ku mmeeza ennene yagejja. Mama Swabula ne tata Swabula tugenda kusimba ku mmeeza eyo bameka? 2. Mu bantu abagenda okusinga okwebanja wansi w'enjuba wano mwami na mukyala. Oba oyagala oba tuyagala ekyo kikiriza oba kigaana. Lwaki? Bakadde bo wabanyiiza bakutanze embuzi ne bakusonyiwa, ekyo ne kiggwa. Ate tobalaba buli lunaku. Muliraanwa bwe yakunyiiza wasenguka n'ogenda ku kyalo ekirala, kale wamwenenyeza ate wamwenenyeza, ekyo nakyo kyakola ki? Kyakoma ku olwo. N'ab'eŋŋanda bwe batyo
wabanyiiza ne mukola olukiiko lw'ekika mu kumanyagana ne mwetonda ebyo ne bikola ki? Naye omwami n'omukyala basula bonna buli lunaku kuva nga lumu paka nga 3 bakwata omwaka gumu kwata emyaka 2 lwakuba leero bano bantadde eno mu kkomera naye mbadde njala kubawa kazindalo mbabuuze naye era wamma gwe mbuulira wakafumba emyaka emeka muganda wange? Afumba 10 n'ono bayo tewaddamu Allahu akbar adiridde wakafumba emyaka emeka? Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. 25 okusinga. Maama wange omulungi wakafumba emeka? Gye wafumba oba taata gyali bataliyo simanyi naye emeka? Wafumba agawera 3 wafumbirirwa kwemeka? 18 nze nakusooka. Muganda wange gwe totula mabega oli muwala moto mbuuza gwe. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okyaliyo webale nnyo. Abalala ndowooza muli wala sijja babuuza naye abo batumalira. Maama waffe yafumba emyaka egiwera 10 ameka? Yafumbirwa ku 18. Oliyo okumanya byamutama yafumba 10 aga nkigadde ila yaum alqiyama. Ila yaum alqiyama waliwo akakwakulizo kamu kemutuma yadde simanyi byayitawo kemutuma kentuma n'abandaba abali wano mugende mukagamba abalala namwe abaami nga kwe muli nga namwe abaami mukola ki? N'abasuubira okukakola bamukakoze. Kano kakulu nnyo. Buli yenna buli kiisi mukyala nanoba nakola ki? Nanoba neŋŋenda ng'omwami wange tantalase nga nange simweyambuludde naye nanoba okunoba okuganda. Okunoba okuki? Tebaakuta teweeta. Emyaka wakano bagiweza ameka? Bw'aba omwami wo yafa ng'olimu eyo embeera ddayo gabane emaali oli mukyala w'amakaago. Bw'oba wazadde abaana ebbali nga tebaakutalaka teweetalaka wanobamu n'okiggweraawo twala abaana b'omusajja gye wanoba kubanga baana be. Mujja kuba bulungi temufaayo. Mujja kuba bulungi. Era bw'aba omwami oyo nga gyali oli waddemba okuddayo n'otandikayo wakola ki? Teyakugoba teweeyambulula. Mujja kuba bulungi temufaayo. Ako nayagadde kabakwateko kubanga ndaba abantu bafumbo naye si bafumbo. Abantu bafumbo naye nga bali mu bufumbo buki? Fumbo bulala. Abali wano mmwe mbagamba olwaleero n'abandaba mbagamba n'abawulira obuwulizi ku kyalo kino. Bwe muba maama wanoba muganda nga yafumbayo ku miye n'atambulamu alina ebintu ebyo bateeka okuba nga baamutalaka oba nga yazzaayo amahale g'omwami. Ebyo ebiri bw'aba tabirina akyali mukyala w'amaka gali. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbu nyina kenjogedde akabasiire mutakategeera mukategedde. Ssebo omukyala wamugamba oba ogenda kola ki? Oba wasanga agenze tewanona tewakola ki? Naye tewatalaka. Naye yennyini teyakomawo kutuula mu nsonga zammwe ezo za bufumbo kuzimaliriza kukweyambula oba kuddiza mahale go bakuwa mutango. Yagenda yanoba ali waabwe n'omukyala naye akakasa naye yanoba ali luddawa. Emyaka kati 10 era yakyali baze akyali balo olw'ensonga bwe twasiba nika eri tetwakola ki? Tetwasimulula kubanga waliwo ebigisiba ne wabawo n'ebikola ki? Kati twasiba ne wabaawo ebitutawanyawo ne tuyomba omukyala n'atambula n'akola ki? N'agenda.
omukyala oyo gyali azaddeyo abaana era yafumbirwa taata w'abaana akimanyi nti mukazi wange yafumbira n'okuzaala n'akola ki oli muka musajja eyasooka taata Medi n'abaana abo wandituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bataataani omanyi omubbi bwabba omubbi bwakola ki kasita tumukwata n'ebibbe byonna bye yabba kuffe ne byatabba kuffe batwala buki kati bamaama mugende mwetereze tuli mukola istighfar mwezi guno nno tuli mukwenenya okwenenya mukubuusa amaaso buli muna kati ebyo byayita ani yaga nti wakatonda waliwo ebiyita wallahi tebiyita kutulaba Allah subhanahu wa ta'ala mu ayemu yagamba nti ya ayuha al-insan ma garraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ay surati ma sha'a rakabaka kalla bal tukadhibuna bid-din wa inna alaykum lahafidhina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Eyo aya nebeerawo aya ndala Allah nakati yunabba'u al-insan bima qaddama wa akhara ti omuntu ngenda kumuwa byonna bye yakola mu kusooka ne bye yasembyayo. Kakati munnange oyinza otya okuŋŋamba nti weenenya bipya ebikadde byakola ki? N'olwekyo abakyala mwenna abali mu bufumbo ofaanaganako obwenjogedde musale amagezi ima mutambule mudde gye mwava oba mugende mutaggulule. Abaami bwe mutyo abakyala be waakagobaawo nga mukaaga gende wammwe nkugobye bwe bagenda ebafumbirwa bwe wasa abalala ojja kumaliriza nga abasembyeyo bano Allah akuvunaana obwenzi kubanga ebifundiko oyina byasukka mbimeka kati ekyokutaano ekyomukaaga ekyomusanvu yadde bali baava okujjako nga baafa ne baba bagenda nga bugenzi olw'emize emibi olw'empisa zembi. Sala amagezi abakyalo bajja kutuuka yaumul qiyama nga bakubanja obufumbo bwabwe nga wabutambuza bwotyo. Ako nako nkakomezzaawo mbagambye omwami bwafa genda ogabane emaali. Mukyala mukulu tebakutalaka teweetalaka teweyambulula genda ogabane emaali. Ate naawe bw'ofa ginona si bya saidi emu naye bw'ofa agikola ki? Mukyala wange samu marriage certificate yino samukola ki? Bw'aba namutalaka aleete yamutalaka. N'olwekyo tuli mwezi gwa kwenenya tuli mwezi gwa kulongoosa abafumbo ako nkabalekedde. Akokubiri olwaleero abafumbo b'omulembe guno abakulu n'abato abasomye n'abatasomye obufumbo bwafuuse ennyanja butabanguka buli kaseera. Lwaki? Olw'ensonga zino wammanga. Ensonga esooka abafumbo tebaakakasa nti obufumbo bubalingiddemu ddiini nga bwe bakuuma ebintu ebirala. Muntu akuuma eswala 5 mu masigidi wano nga musajja darasa zonna ezigenda mu maaso zitambula buli we zigenda akola ki? Abeerawo naye teekakasa nti ono gwali naye mu nnyumba asinga ebyo byonna byatambulamu. Ekyo kimu. Omukyala naye bw'atyo ye kasa yafumbirwa namanya kiwedde takuumangako bufumbo nga bwakuuma swala nga bwakuuma Ramadaani eno nzirayo nga bukyali nina okufumba akatonda we kali buli kimu nga kitegese bulungi. Obusiraamu n'abwerabirira ddala mu bufumbo nti buli ku mpagi 5 oba buli ku levo ya bintu bimeka 5 oba 4 ebikwatagana n'empagi z'obusiraamu. Kakati omuntu n'amanya nti obufumbo kintu kya bulijjo nvandiirwa ku mmere ne bwe zitabaako nkola ki? Obufumbo bulina ebitundu 5 ku 100 mu busiraamu. Senga omukyala oba omwami akola ibaadaati nga si mufumbo temulaba nga tusiiba abasajja abawuulu n'abakyala abawuulu bafunira ku makisa 5. Yayimidde n'asaala layiri 5 taraweehe 5 yalisiza ne bw'osiibulula omuzikiti guno gwonna abantu 10 bakuwera kwa meka? Buli mufumbo yenna akolera ku makisi 10. Bwatyo swala sango yaga nti aziwaaju nisful iman. Obufumbo makati ga ddiini. Makati gaki? Ga ddiini. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti faman tazawwaja omuntu yenna aba awasizza fakad istakmala nisfu diinihi abeera ajjuza ekitundu ky'eddiini gali 5 g'abadde asaala kusiiba kola hijja
bwawasa omukyalo ono ajja n'ebitundu ameka n'abiteeka ku ddiini y'omwami n'omwami n'aleeta ameka n'ateeka ku y'omukyala eddiini nejjula eddiini nekola ki naye ebitundu 5 byonna twabivaako teryagala kumanya bifaako tukolera ku ameka gye bigwera nga tufuuse n'abashiriku ntudde lw'abaana omusajja namuvaako dda sajja nagandi mukazi we senga si baana be senga namutalaka dda nimne kabeeraawo ku lw'abaana be kati tutandise kufuna abaana betusinza katonda twakola ki twamuvaako oba ekigenderera mu bufumbo twakola ki twakivaako n'olwekyo bassebo ne bannyabo ensonga ekwatagana n'obufumbo bwaffe buno bwe tutagitereeze tujja kumaliriza ng'obulamu bwaffe bugaanye ekyo kimu ekyokubiri obufumbo buno abantu balaba nti okubuyingiramu bya bulijjo omwami alaba nga yakuyamba buyambi okuwasa n'omukyala alaba nga yakuyamba buyambi okufumbirwa nkuyamba buyambi nomainaga naye nkuyamba buyambi saakujja ewamwe saakujja ku lujja wali odibye nedda munnange buli muntu yenna atambula wansi w'enjuba wano Allah yamutondera gwanaafumbiriganwa naye oba bana bajja kuggwaayo oba mukyalo n'ofumbira 3 nga be balina ensawo yo be balina obuyinza bwabwe gy'oli bajja kumala kuggwaayo ne bw'onooba oli wampisa nnungi zitya Allah aba yateeka nti ojja kufumbako ewaaka amaadi osumbeko ewasula wallahi ekyo kijja kukola ki n'omwami bw'atyo ezo swiki Allah aswikinga ezibeera off naye ekiseera kyayagala bwe kituuka twi mu mutima nga kaswiki akola ki ng'akaswikinga ng'omusajja atandika okulula ekyagala omukyalo ow'okubiri nga naawe okimutegeeza nnaate maama batondayo nze kanze mugalanda abakyala oba ofunafuna maama tonkuluusa nnyo tonze tonywamu musaayi maama abakyala gye bali ku nsi bangi nnyo nnyabo tewakoma ku nze siri mugalanda w'abakyala ng'obyeyogeza nga asaaga bukyenkya ng'omusajja akikakasa ng'akikubawo oganifudde nyabo nakanwa ajanzise yawo kikyate aye teyawooye nga kitalooba nengawala bya Allah kusasi ofunye omuswiba baguyita namuswiba gy'oli nti ofiiriddwa muntu banatera natuwa mabugo tibanema baswabula bamuzizaako mugende mukubagize tutandika okuleeta obubaasa obukola ki obukubagiza kubanga otambula otegeeza ekyalo naye baswiki omwami tagyegombangako n'omukyala takola ki tagirowoozanga n'ekiseera kituuka buki kiseera kituuka butuusi n'olwekyo bannyawo ekibeera nga embeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagifuga tuteekeddwa okubeera nga tumanya nti ebitundu byaffe 5 ku ddiini yaffe bikwatiddwa na bendera yaki ya bufumbo ekirala bassebo ne bannyabo obufumbo twava nabwo mu ggulu obufumbo twava nabwo muki mu ggulu era tujja kuddayo nabwo simanyi oba abantu bakirowooza nako ekyo baseba abalungi abakyala bamwe mwava nabo mu jjana taata waffe Adamu alayhi salaamu yava ne maama Hawa mu jjana era tugenda kuddayo ffenna mu jjana abaakola obulungi abakyala bagenda kuddayo n'abaami baabwe nga batwambaza engoye enjeru ngoye za kiragala nga ffe tuli beeru ng'amata n'abaami baffe bwe batyo ibaada zino zonna endala ze mulaba tukola bannyaba ab'ebitiibwa ne bassebo zijja kusigala wano ku nsi batusasule busasuze eri nti wasaala wasiiba wayambala hijaabu omwami wo wamuyisa bulungi naye ebisigadde mu bulamu buno mu nsi muno obufumbo tugenda kubeera bafumbo ne mu jjana tugenda kuba bafumbo n'ab'omuliro bajja kubeera ne bakyala baabwe mu muliro ab'omuliro bagenda kubeera ne bakyala baabwe muki anti Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti wakhshuru alladhina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah mukuŋŋaanye alladhina zalamu abasajja abaali ku nsi kuno nga bali azaamanya tebasinza Allah subhanahu wa ta'ala bamugattako wa azwajahum ne bakyala baabwe wa ma kanu ya'buduna min dunillah nebyo bibaali basinza atali Allah subhanahu wa ta'ala wahuduhum ila siratil jahim mubagobenga mubatwale mu jahim waqifuhum innahum mas'uluna baina bwe bagenda okutuuka mu kisenge ekinene nyo bagenda mubayimiriza amala okwanukula ebibuuzo
n'abaami n'abakyala era abaakola obulungi era tujja kuyingira n'abaami baffe mu jjana. Allah agamba nti kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya, mulye munywe mweyagale olw'ebyo bimwerekereza nga muli mubulamu obw'ensi. Abasajja bano babuuze ku basajja bannaabwe nti mwe mwakikola mutya? Lwaki muyingidde ne maama gundi ejjana? Awo basajja badde mbaga nti inna kunna fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adhaba samumi, nti ffe twali ku nsi nga bakyala baffe tukimanyi kitundu ku ddiini yaffe, ne tukola Allah byayagala gye bali, ne tuleka Allah byatayagala gye bali. Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwa omukisa ne tuyingira ejjana. Tuli mu kweyagala, tuli bavubuka, teri agenda kuyingira mu ggulu nga mukadde. Katonda naye abakadde tabaagalayo, ayagala baki? Kati ffenna Katonda agenda tufuula bavubuka nga tuli ku myaka egy'enkanankana nga naye omwami n'omukyala, oba wawasa basatu oba wabayisa bulungi ojja kuba ne bakyalabo be wali azaamaanya n'obalekerera. Maama gundi wamusuula yali embise guusi byeyo, bwe baba bagaba basale mukazi wattu naye n'agenderako, naye nga taata gyali Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuzukiza nga sayidi emu nkalu ng'oluku ng'ate yavunda yakala olwabo be wanakuwazanga, basula bakaaba, basiiba bakaaba, naye nga bonna go bw'obasa zonna bizinensi zo. Bw'oba n'amaduuka olina eryawano n'eryeri, erimu n'otoliggula bagula n'oggulako litya eddala nesigala nga liki, naye ebintu mwebiri mu sitowa bagula tebivunda. Kale omwami ajja kuvundako sayidi eyayisa obubi abakyala, eyalina abasukka ku ki k'omu, eyalina omu n'omuli azaamaanya. Eno bw'oyenda kuba ebbali ebbali bakazi battu bwe bamukubira amasimu bwe bamuvuma, naawe Katonda ajja kuvunaana ekyo. N'olwekyo tubeere abafumbo abalungi, tumanyi nti obufumbo bwava wa Katonda era tujja kuddayo nga tuli ludda wa mwami na muki. Tofayo yadde omwami wo yafa ojja musangayo, yadde wafa ajja kusangayo, kubanga buno obulamu tubuyitamu nga luguudo ewaffe gye tukola ki, gye tulaga. Tolaba bwe tufeera tugaa nti inna lillahi wa inna ilaihi. Ffe kuno ku nsi tubeerawo ku lwa buyinza bwa Katonda, byayagala byatukola, naye gye kiggweera gyali gye batukola ki, naye okutuzzayo kwegenda kuba kwakwanukula bibuuzo, si kukola, kwenda kuba kwakola ki. N'olwekyo omukyala atudde mu maka gatuulemu ng'omanyi nti otudde ku ddiini. Obwo bukyayi omulaba tufumba, akatunda ke tukamula, essaati ze tugolola, emmere gye tufumba, omwami wo n'akomawo n'omuwa obudde bambi n'omwaniriza. Ebyo byonna obanga asaala esswala emmeka? 5. Era Katonda aba takusaasidde, ekyo kyokka kyokka eky'omwami ono kiyinza n'okutta esswala 5 nezifa Katonda nazo n'azigoba. N'agamba engeri gy'anyiizizza omwami we n'esswala nzigobye n'ekisiibo nkigobye. Kitegeeza nsonga nkulu gye tulina okuwaaki obudde. Ekirala, lwaki nkulu? Mu bufumbo mwe muva abasinza Katonda. Bano bannaffe bannabyabufuzi baagala bantu. Oba munnabyabufuzi ayagala abantu afune akalulu, gw'oŋŋamba otya nti Katonda tayagala bamusinza? Lwaki ogamba nti Katonda tayagala bakola ki? Bwe kibanga omwami n'omukyala mwe muva abasinza Katonda, Katonda ayagala abantu nga bangi, nga balina ensa, nga balina eddembe. N'olwekyo abafumbo mwenna abali wano, abalowooza okuwasa, abatannawasa, abakyali ku baana babanamwe nga mubalozaako mubakombako nga mukyala akomba ku nva, bajja komba ku bawala bo naawe tofaayo. Abawasanga mu bugoba tofaayo ozaala, bajja kugoba bawala bo bakujjuliraawo n'eddiguli zaabwe bakutuumiraawo, naye wallahi nga sigwa obawasa nga balina obbawasa wabasemera omusingi omubi. Wanakuwazanga bamama b'abaana bano Allah n'atereka, bawala bo bakuze batandise obba nakuwaza, bafuna ku bibonerezo bye bataakolerera. N'olwekyo tubeere bazuukufu, funamu abakyala bwe mutyo. Bakyala bangi baloga, baana badibe, baana b'omusajja bamukazi oyo badibe, abaana abange babafumba wowowowo, weebale nnyo waloga. Naye gye kinaggweera bawala bo baana bate badibye, abazzukulu banaadiba. Naye ng'oli mukyala mukadde eyeetaaga abazzukulu abamanyi bakulekole ki? Oyagala kuweekako ku mugongo awo ng'ofulumya omugole, bajja kudiba. Lwaki? Nti omulimu gw'obufumbo guno wagukola bubi, Katonda si bwe yali agwagala bw'atyo. Mukitegedde bannyabo ne bassebo? N'olwekyo bwe tuba twogera ku maka
twogera ku kintu tugambye ekikosa omutima. Omuntu bw'abeera n'amaka nga gamunyigiriza n'ebigambo bimubula, n'ebigambo bikola ki? Bimubula. Kwogera kumubula, obulamu bumubula. Lwaki? Amaka gakoze eki? Gagaanye. N'olwekyo bwe tunaalongosa amaka gaffe ebisigadde bijja tubeerera biki? Bijja tubeerera byangu. N'olwekyo bassebo ne banyaba ab'ebitiibwa tugezeeko okola nga tereza obufumbo. Obufumbo bwaffe tunaabutereeza ssente tujja zifuna. Bannanga amaka agalimu obutabanguko temuba ssente. Era nga mwagala okuba abaavu mwe muyombe buyombi buli lunaku. Amaka agataliimu ddembe galwaza emitima. Genda otunuulira abantu bangi omulembe guno balina puresha nnyingi nnyo, balina sukaali. Naye ffe abasomesa bakansalazi abakola ku kunoonyereza kw'obufumbo, genda onoonye abantu abalina sukaali, abalina puresha, abalina alusaazi ezo zitaggwa. Genda otunuulire enkolagana yaabwe ne bakyala baabwe, oba enkolagana y'abakyala n'abaami baabwe, ojja kwesanga si nnungi. Yeviirako embeera eyo kola ki? Nti obufumbo bwe bulemala tebulemaza mbeera yokka eno, n'emibiri gyennyini girwala. N'emibiri gyennyini girwala, emitima gifa ne giggalawo. Tola muganda affe atugende yafumbayo emyaka 10 n'akola ki? Kati kitegeeza gy'amaze mu butali bufumbo mingi okusinga gye yamalanga mu ki? Ga mufumbo. Topapa nina kembadde nyala okwogerako. Bakwano, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abakyala mwogezeeko okwanguwa, buli omwanguwa tuba tufunzafunza. Waliwo akagambo omusomesa nasanze akoogerako wano, naye mbadde nsaba nkongerezeeko nange kuba nalabye nga nyina kenjala okwongerezaako naye nabadde nsaala. Abakyala babuziza ebibuzo bibiri. Ekibuzo ekisooka bagambye omukyala akkirizibwa okwaziina ng'ali mu nnyumba ye yekka. Kirabika Seeka teyategedde kibuuzo ekyo oba si ekyo, nga ango gye yakiddiddemu yabadde alowooza nga omukyala ali ewali abantu abalala. Kye nalabyemu nti imma yakitegeredde mu anga eyo, naye ng'ekituufu twaziina, tukima esswala, tusoma Kulaani mu lwatu. Senga awaka oliwo n'omwami wo n'abaana bo nga temuli muntu mulala akuzira oba nga musajja. Era tukkirizibwa okukozesa amaloboozi amalungi, wabula senga omanya nti emabega waliyo abantu abatali mwami wo, batali batabani bo, awo tetukkirizibwa. Awo tetukola ki? Kati akantu ako mbadde njala tugende nga tukalowoozako lwaki omwami wo nayinza okuba nga amanyi n'akuwuliriza nagamba amama sobola osomyewo obitereeza. Kati bw'okola akaama era osigala mukaama nga tokola ki? Nga tomanyi. Naye tetukkirizibwa kwaziina, kusoma Kulaani mu lwatu mu maloboozi amalungi aga Kulaani nga tuli emabega w'abaami abalala. Naye bwetuba waka bwetuba waka nti bino tewali bikuba tetubyetaaga. Omusomo gw'olwo ojja kuba ogwonoonyi. Mukiwulidde bamaama ab'ebitiibwa, twaziina, tukima esswala, tusoma Kulaani. Ebbanga lyomala ng'eddoboozi teriyita mu nju kufuluma bweru. Oyinza okuba oli mu kisenge kyo ng'oggaddewo, kati Kulaani nsinga gisomera mu kisenge kyange lwakuba nze nsoma kiro. Nsoma kiro naddala ebiseera ng'omwami wange taliyo si we wange, obudde obwo mbukozesa nnyo mu kusoma Kulaani, mu kuwandiika. Kati nammwe ekyo musobola okikozesa mu ki? Mu budde bwammwe ne musobola okubeera nga musoma mwaziina. Era senga olaba nga waka waliwo embeera etatambula bulungi, omwami ayomba, mukyankana buli kiseera, muwulira yaziinira mu nnyumba buli nsonda, muba mutuddemu ki? Shayitaani. Genda ng'oyaziina muba ng'osomeramu ku lusiiyu. Kitegeeza omukyala akkirizibwa okubeera ng'akola ki?
ng'asoma Qur'ani mu lwatu ebbanga lyamala ng'eddoboozi lisukka nnyumba ye ofuluma wabweru ayaziina byonna omusajja byakola omukyala abisobola naye ng'amaloboozi gakoma mu nju mwakola ki mwali naamu ebibuuzo banne njagala bitono nze nsula wala alina ekibuuzo kyonna nga bwe maliriza akanyomero ke nabadde maliza nako ke k'okwenenya nti abaami n'abakyala kubeera nga bwemuyeneza munne ekyokubiri okumanya nti obufumbo ddiini nga bw'okuuma esswala 5 n'obufumbo bwolina obukola ki naye ekibi ekiri ku bufumbo kiri kimu nti ono gwe tukolako omulimu ono Allah subhanahu wa ta'ala yatusasula so ono omwami gwokolako omulimu si yakusasula era Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushriku biibadati rabbih ahada nti yenna asobola okusinkana Allah akole emirimu mirungi nga mituufu gyonna oguyitibwa omulimu tagattamu okukolera omulala naye akabenje bwe katusangira abakyala tukolera nnyo abaami bw'atakusima ng'obivaako bw'atakusima ng'okola ki obivaako kale gezaako okulaba nti buli kyotuukiriza eri omwami wo kakasa nti ono yagenda okusasula ono gw'osiibira leero era yajja okukola ki kusasulira ebisanja baabiryaza amaanya tokolima kuba ebikolimo naye bijja kutwaliramu sonyiwa kuba ekyayita kiba kyakola ki ate tosaba obisasula naye biyinza obutasoboka naye sonyiwa ate osaba ebipya bikole ki bitandike bw'oba gwe wasobya kuba abakyala bamu obuzibu tubufuna nga ffe twasobya oba gwe wasobya naye weenenye ate ne Katonda mwe nti Allah eno ensobi yali yange kino kyangwanira ekyantuukako naye Allah nsaba okole ki nsaba onsonyiwe ate onnongooseza amaka gange gabeere nga gatambula ki tambula bulungi abakyala abafumbo ababiri mulekeraawo eddogo obufumbo bulinga bizinensi ono ali mu katale atunda ennyaanya noono nnyaanya ne tutunda omwaka ne gugwako ne tukwata ogwokusatu nga ffera tutunda nnyaanya era abantu bagula n'olwekyo omwami mutwale nga kasitoma ate gwe weetwale ng'omutunzi ali ku mudaala alina byokola ki byotunda kasitoma keya gy'onooba nayo ejja kusiba kasitoma ono obutakuvaako akubeereko shaitaani tebalimba mbu omusajja bw'awasa omukyala omugole mbu omukulu amwerabira tekisoboka naye omukulu bw'akola effujjo bamuleka lwa bulumi teri musajja anyumira kuleka mukyala mukulu gwe yatandika naye bulamu taliyo naye omukaka okutamwa n'agamba sirina kyakukola mama aswabula kamwesonyiwo naye bwoga nti nina bwe yasize omuto yasize mumyufu fe abaddugavu tatulabawo omukyala ebbanga lyawangala nebbaawe mu bulamu bwabwe bakola batya beefaanana yani beefaanana nti obuwangaazi buno omusaayi ebbanga lyamala nga gwetabula mu gunnaagwo kikwata olaba ekiseera kisukka nembaga nti gundi afaanagana nebbaawe kati omuntu akuyingidde mu musaayi bw'ati emyaka 3 tayinza kukyawa ku lunaku lumu olwokuba afunye eki omugole naye mukola effujjo ne mukola eddogo oluusi embeera netutabukako buki butabusi Allah lwali lwatugeredde teri ayagala shiriki anti shiriki tebamwagala oyo shiriki anti seeka abadde wana nga temwagala bagata kuyitiri ayagala mugata kukyola Allah yabigaanira ddala yagamba alingatako siri musonyiwa ndimu ekyokumufiirako naye nga si musonyiye naffe tetwagala tugattako teri ayagala mukyala kumugattako mukazi munne si bwe kiri kale akyagala enyawanike tumutendereze nange nyinza obutawanika nange nyinza obutakola ki nange sinza gweoyinza okukola newegoma nti omwami wakuzzeeko mukyalo mulala naye obutonde bukuwaliriza naye yenyini obutonde ne bukola ki ne bumuwaliriza naye embeera eyo weba weeri mbadde mbasaba mufaanagana abantu abali mu katale empisa gy'oyisa muliraanwawo kasitoma wakugulako enkyemuwaliriza okudda ne bw'aba yaguze ku ono jjo nze manye owakatale omulungi bw'oba jjo yaguze ku ono osobola nti naye nange mwami Saamu ngulaako oba Haji nange ngulaako gye waguze ku mama Swabula ffenna tuguleeko omulimu ogwo gusigala nga kola ki
naye mwakabi ke mulina mukolera basajja olukusobya byonna n'obikola ki kati wa Allah oli Dr. Luluma akyogedde wano nti bwe weesasulire wa Allah oli mubanja ki nga weesasulira buli ki ate weesasulira tewaggusa wakoma mu ki n'olwekyo mbalamira mwezi guno gwa Ramadan okubeera abakyala abakkiriza abyaddala mukkirize ebyaki ebyaddala Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutwanguyiza obulamu banange ebibuzo njagala bibiri oba kimu. Naam. yawanise dda wano. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Obupapula bujja kutukeereya. Babiri mukaaga omwana mukaaga. Sekyetaaga kazazaala nga mbuzi. N'atambula n'agenda. Yamutalaka n'amahali n'agamusonyiwa. Omulala twanukula ekyo kyokka saagala kumala kwanukula ne mumbuuza. Omulala abuuzizza Naam she nti ku babiri ani abeera n'ekisa ani abeera n'omukwano omusajja n'omukyala. Naam kansooke nnyanukula ekisembyeyo kubanga kyekiri ku topiki. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayina ebbaluwa khalas. Omukwano n'ekisa ani abya nabyo. Kansookere ku ekyo buli nayitidde buyitizi naye ndoozanga bw'omanyi nti emisomo gibaako gwe gikwata. Omukwano gwa mukyala kubanga omukyala yatondebwa mu ye nga mulimu akajanja. Omukwano gwani yatondebwa mu ye nga mulimu akaki kajanja katijjo era ako mukatijjire ddala mukamaleyo. Mukakole ddala kanoge. Okusaasira kwa musajja. Okusaasira kwani? Kwa musajja. Waliwo hadithi ya nabbi emu gye nzijukira yagamba nti laisa minna. Hadithi ngyerabiddemu katono. Kiyinza okuba nga kyali kigambo kya Ibn al-Qayyim ndowooza. Yagamba nti hadithi ya nabi yuhrimu rifqa ala qalbi oba hadithi ngyerabiddemu katono naye nga nabbi yagamba ti Katonda anyiigira amma ebirungi eri omuntu atalina bukwata mpola. Yuhrimu al-khayra toyanziza buli atalina bukwata mpola na kisa ebirungi bingi bimukola ki ekisa kirina kuba ku mwami. Ekisa kirina kuba ku ki? Nabbi yagamba nti khairukum al-ahli. Omuntu Allah gwatiikinga nti oyo musajja mulungi. Nabbi yagamba nti khairukum li-ahli oyo yasinga okuyisa obulungi mukyala we. Mukyala yagamba nti omwami wange ng'akuwulira ne bw'oba toli waakulwala. Naga wa ana khairu li-ahli wa ana khairukum li-ahli. Nange nze mbasinga okuyisa obulungi bakyala bange. Kitegeeza bakyala ba Nabbi baali bamativu nnyo ku mwami waabwe. Awamu n'ekyo nga baali bangi. Era bwe yabanga agenda okusula ew'omukyala omulala nga batula ka miitingi. Bakyala oba basatu oba bana ne banyumyamu n'aleeta byaleese abeebyudde ne beebyula era beebyulanga.
kuba abakyala tetufaanagana. Mulimu ali awo nga ye bamuyita Nagadia. Temubaamu Nagadia muno bannange, ekigambo ekyo kitera okubeera ekibi. Mubaamu agamba sifudde be banaamanya twakulana kuyita mwannyina, ne mubaamu agamba nti nze ndi mugole essaawa 4 oba ndi wa 5 oba wa 6 nenze ndi muki. Kati bakyekolanga mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era lumu Aisha yaliba Salama yajja nga yeekozeeko nnyo ne bamugamba Nabbi yagambye edduka ogende mu kiyumba kiri ekirimu Nabbi bitakusanga wano. Naye nga kye batya kinti bw'anajja n'amukubako amaaso banana batakyabalabawo. Mukyalo mulala yakolanga gwa kutegeka nga ye kye bayita kutegekera bbaawe yakisoma nnyo. Zainabu yategekanga nga Nabbi wa sallallahu alaihi wasallam bw'ava gy'ava gy'asooka okukola ki? Kuba yo asangayo ng'omukyala amaze okukola ki? Nabbi n'atuuka nga abakyala bamubuuza, naye Nabbi bw'onoofa ani anaakuddira mu bigere oba anaddako okufa mu bakyala bo? Yabagamba mukyala nga basinga emikono emiwanvu. Nabbi n'agenda yagenda mu ssolo agenda okudda nga bakutte enkoba bapima ki? N'ababuuza abo nga mwepima kiki ekiriwa? Naga wagambye bw'onoofa ow'emikono emiwanvu y'anaakola ki? N'abagamba nedda. N'adde ntegeeza mukyala wange abasinga okusaddaaka. Abasinga okukola ki? Zainabu yali asaddaaka naye nga swaddaaka ye esooka ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku mwami we. Ayi akabisi k'enjuki. Yesu mpite buli muli mpita nga nzize ku ekyo. Wakati ndaba si kyekyandibadde ekyo olwaliro okusinziira ku audience. Naye bwe muli mpita nga mwagala ebyo ngenda bibabuulira. Kati omusajja alina okubeera ne rifq kuba ye w'amaanyi. Era yalina yadul uliya, yalina omukono ogwaki ogwa waggulu ogukola ki? Oguwaayo. Era yalina qawaamuuna, y'empagi zino zikwatiridde obufumbo. Era bwe zaamenyeka abakazi baga nti baana ba kikazi tekaza bakyali kaani bayuuga mpagi tekukyali. Kati abaami mulina okuba n'ekisa ekirala, mulina okutuyiga. Tulina eddalu, tulina akajabangu, tulina akajanja, buli kye bayita effujjo kiri mu baki? Okumanya birifa ne tekuli myaka, tekuli buyivu nti ono wa ddiguli nnyo kati akola byaba ddiguli mu bufumbo bya kiralu, bya kiyaaye, bya kitabufu kya mitwe. Tekuli mugezi mu bufumbo ne baba kuwaana abadan, byo byakagwirawo. Okiraba? Kati omwami oteekwa kuba mugezi nti omukyala takuteeba ggoolo. Ango yonna mwajjira oteekwa okuba ng'omulaba. Ekyokusatu nti abakyala bano omukwano gwabwe gutabuka mangu ne gukola obutwa. Abaana akajanja kangi bw'atafuna kyabadde ayagala mu aka kaseera ngo akajanja ako nga kakola obutwa nga bufuuka busungu. Nga nyiga nga bambi abatanyiize naye yayagadde n'abimba kati yayiise. Kati bw'okomawo tolooza nti ajja kutuukira mu kuseka, ajja kunyiga naye nga lava emwabya wana agenda kwabika. Kakati gwe kiki olina okukola ng'omusajja kumanya nti kati ono nina okubaayoneka enkola y'akamuzza. Nabbi swasama naye yabikolanga nnyo. Nagana Aisha kiki shayitaani yeekulinnye nga ndaba sikutegeera. Nagamba omukwano gunnuma naye Muhammad onnumya omukwano naawe. Onkola bwoti ne bwoti sikulaba n'ogenda n'ekirombo osabira amalaalo. Ye Hadija nga tulabye naye mukyala Khadija gwe baayagala mu bufune mu bulamu ye omuntu ng'ali ku lutalo yakwatibwanga obujja n'amalaalo. Kati gwe tolina bujja, tolina byoliko. Yagamba nze n'amalaalo gankwasanga obuki nga sagana Nabbi kwogera bwogezi nti Khadija. Nga n'emikwano gya Khadija bwe gijja nze obusungu bunkwata ate nga ngamba bategekere. Bamama b'abaana bako bali bamubakwano ba mukyala wange. Kati omukwano ogwo gw'abakyala gulina akajanja kyolaba gukola mangu obutwa, gukola obusagwa mangu muki mu mubiri. Allah bw'ali batusaasidde ngenda kujja mbasomese kye bayita omukwano n'engeri gye gukosaamu oba engeri gye guyinza okutambulamu n'ogufugadde olina abakyala basukka ku omu. Kiwulidde? Nze omwami wange sifumba nzekka naye nze muyamba okontrolinga amaka agasigadde. Era gye nakuwasanga nti Hajjati no biganye
omanyi kakati ono yakoze bwati nene n'omugamba kati ogenda kukola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti yajja kutereera ekizibu kye kiri wano okiwulidde omwami waffe si musajja wa bigambo bingi bambi si musajja wa bigambo musajja musirise kati bimukola ki ate ebyabawala abatoototo mubimanyi va kufa abantu abakulu nti obaako wookumanoga nti kyo kikole ki naye mulimu n'abakulu era nga nyumba mutali bantu kifulukwa nga kifulukwa yali awo kiswa kyabuukamu enswa nezikola ki netukunenya emyaka nti omaze gyaki mu nsi nga toyina reasoning capacity owangalidde ki lwaki obuwangazi bukusala so nze omwami wange muyambako mu mbeera eyo era mbuuza nanga kati hajjati wano biganye ono nno yakoze bwati ono nali mu kwekyanga kino nakino kati oyo kimwekyanza abcd kola bwoti olabe oba anaakola ki agenda wange yateredde omusiraamu tutambula awo netufumbayo omwaka lwaki nze mujja wange waatali nyinza obutaba mulamu omanyi bino bwembyogera abakazi balabira ddala nga siina magezi yadde akatini bwe kati balabira nakanwa gye yasiriwala tategeeramu yadde naye nze awatali mujja wange siba na mirembe bannange bino njagala bibagambanga mazima ate ebyaddala okumanya njagala beeni bwaba tanjagala naye ngaekikulu akola ki kati senga essaawa eno nabinuse dda nzirayo mamala manzaani kufumba naye kakati waalidira ali nsanga kakati ddalasa yegindi nina eddembe kiraba sikogga sikaddi wanze bwemabula emyaka gyange mwewuunya kati nako oyo jogera abantu bagamba mbalimba naye lwaki nyina eddembe nze kyenwana kubajja bange kiri kimu saagala ddogo bino byomukisaawe tubeere mukisaawe tutunke ku mupiira siina buzibu naggusamba naye saagala ddogo sala kunkuba ndobo ya ddogo nkuba endobo endala saagala ddogo gwe nkuba endobo endala siina buzibu ezo nzisala naye eddogo lintawaanya okiwulidde kubanga lireeta obwavu mu maka lirwaza terirwaza nanyini kulireeta nono gwe balisindikidde n'abasigadde bonna libalwaza omwami agwebwako emirembe sente buli kaseera oba mukwejanjaba ezaaliweeredde abaana ezaali bagulidde engoye ennungi bazimalira mu kujjanjaba muki naye gwe tubeere mu kisaawe beera ku kono mbeere kudde ffe tusimbuke nze siina buzibu oba njidooginga oba enkuba khalasi kati namwe bwe njagala mukole ki mujja oli eddembe lyo ekyo nja kyogera paka allah lwalinzijulira mujjawo omuntu lyeki naawe oba oli mukyala mugole oba oli mukyala mukulu mwokuba ababiri gyemirembe bwe bulamu yeddiini temugenda bitegeera paka nga allah abibawadde nebitegeera nga nze bwe nabitegeera mukitegeera banyabo nze ate siina bwetaavu mujja wange kunjagala talina kyanjagala kanjagazaaki ayina kwagala bbaawe yamuwasa nze siri muganda we siri mwana wa nnyina siri tusisinkanye mu bizinensi mukitegeedde tuli muki mu bizinesi tusavinga kasitoma atya omu kakati nze nsiba yange enedibya mutere wange oba yenemulamya nze siina kyakubiri abadan nze nakano agisirina bimalira budde nze simanyi namba ya mujja wange oba amanyi eyange simanyi kuba siraba bwankubira tebanvuma nsibavuma simanyi oba bagimanyi oba tebagikola ki siina bwetaavu bwakugimanya bwe mba mwetaaze nyina bwensobola okuyita nengikola ki naye tewali bwetaavu saawa eno bwe tusinkana tunyumya tulya ali ewange ndi ewuwe sigirina naye njiraba mu simu y'omwami naye sitooza sigifangako bufi sigirina mazima abatuufu wallahi mza kulombalimani wallahi sikola ki sigirina ndowooza lyeddembe ate oba neyange bagirina simanyi gwadde tebankubirangako kakyambaawo ndowooza oba baali bankubiddeko naye kati simanyi oba bagirina eyange kati nze wemba ntambula nze manyi ndi mukyala ki nze simanyi oba waliyo abalala naye nga te gyebali naye olwokuba nze sibawa budde mbeerabira olumu nti gyebali nenzijjukira bujjukize nga empozi teyakomyewo wamma ndowooza yagenze khalasi kati mpangaala bulungi n'olwekyo nsaba allah subhanahu wa taala atuwa obulamu obulungi
mbeewaza eddogo bakyala mmwe ate bwe mba musazeewo okukola bufumbo mubukole nga ddiini tokola olw'okuba omwami akola ki akwagala akusanyusa akuwaana buli kyokola kyonna ng'oggyeko ebibyo ne katondawo swala kusiiba kwambala hijabu bwetakola shiriki ebyo bibyo naani naye omulimu gwokola ku musajja ono kumugololera kumufumbira kumwaniriza kumuwakkeya kumutebenkeza n'atabeeraawo mu mutima gumuwanise ekyo kikole ng'okikola kusanyusa katonda ono omusaba mukugondeze bye babalaza amanya bingi bantu bano si malayika batagala naffe tutagala era namwe bassebo tubanakuwaza naye mutusonyiwe naffe tubasonyiwe tutuke mu maaso ga Allah batukuba embaga empya kuba tugenda kwefumbirwa ebipya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika ow'abaana omukaaga simwanukudde ayagala okweyambulula simwanukudde insha Allah ebyo bwe ndiba nkomyewo kweno ensonga ndibyogerako omwami yagaana amahale ebyo biwanvu mukyala kati muka musajja omusajja yamutalaka ebyo nabyo biki naye tugamba nti omukyala waba akyetaaga omwami we tuli mu mwezi gwa Ramadani asituka asatuka ekiralagire Allah amugambe Allah lagira omusajja oyo nkyamwetaaga akomewo ate omumpemu abaana bangi ne sente nnyingi otuteremu omukisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.